Ekizimbe ekitaagisibwa obumbi bw'ensimbi za Uganda obusoba mu 3 nga kigenda kuyambako mu kukendeeza omujjuzo guli ku kizimbe ekibadde ekikadde omusomesebwa abasawo. Ekizimbe kino kigwa mu ssomo lya Public Health nga mwe musomesebwa abaana abasoma obusawo. Okuva essomero lino bwe lyatandikibwawo kati emyaka 65 egiyise, abayizi okumala ebbanga lyonna babadde basomera mu kizimbe ekyo, era y'ensonga lwaki abakulira ettendekero lino basazeewo okuzimba ekizimbe ekijja. Okusinziira ku bakuliddemu enteekateeka y'okuzimba ekizimbe kino, bagamba nti kigenda kwongera mu kaweefube ow'okuwonya eggwanga ebizibu ebirifumbekedde mu kiseera kino omulwa endwadde ezibalukawo ezitatadde gamba ng'Ebola, kolera, mabaga n'endala nnyingi nga kaweefube ono singa agguka baakuteekawo laboratory ey'omulembe obunaakolerwanga okunoonyereza ku ndwadde ezitali zimu. 800 when I was a student, we still use the same library. Can you imagine? We've truly outstripped our capability. Ati mu kaweefube okusonda ensimbi ezeetaagisa okuyimirizaawo ekizimbe kino wategekeddwawo ekyeggulo ku Serena Hotel omwakuŋŋaanyiziddwa ensimbi eziba mu bukadde 5 mu busuubizi ne mu buliwo. Kyaddi Byalugaba akulira ekitongole kya NSSF nga yabadde omugenyi omukulu asabye abasawo bano okutandika okweyambisa omukisa gwa tekinologiya oguliwo basobole okumalawo ebimu ku bizibu ng'ebyobutabeera na bizimbe ettendekero lino bye lirina mu kiseera kino. Because I think that the old model that is brick and mortar is a dying model. People today are able to do great things through that, digital distribution. So I think the way you distribute your knowledge, the way you distribute your research, the way that you pursue your objectives can be enhanced if we use cyberspace and the internet and all the advantages that come from the digital world. Byalugaba era ategeezezza nga ye bwakozesa tekinologiya okwetuusaako ebintu ebimu era wano nga wadde n'ekyokulabirako ekyokubeera ne app emutegeeza ng'empewo bw'ebeera ennungi olwo nno ng'akola dduyiro ate bw'eba embi ng'akwesonyiwa. To do with the quality of clean air, and I think it showed 45, which is like moderate. And I was telling them that the reason I have it is because I run a lot and I like to test the quality of the air before I run. But you know that the quality of air, as demonstrated on the presentation, isn't that great in this country. And therefore, public health is where we will really need to change some of the outcomes that are creating all the problems that we're seeing in the world. Ettendekero lino lisomesezza abasawo abasinga eggwanga kwe litambulira era okusinziira ku Dr. Roda Wanyeze, ddiini w'ettendekero lino agamba nti lyakukola kyamaanyi nnyo okwongera ku byobulamu by'eggwanga. Check the cost of mending life when it goes wrong, restoring it and getting back to normal health. The time that we lose and not work, many of us here are in business. What does it feel like when your staff, your children are not able to go to school, not able to work because they are sick?